musanyusa obbalaba mwagala kumanya ku kigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso kiri bwe kiti. Music wa Uganda abadde alina copyright law enkadde ebaddewo 2006 Act. 200 Act ebadde teriimu digital. Badde yabagikola biseera nga wakyaliwo analog mayinja ago ndowooza ne tape. Naye eyo ne tuvaayo ne tudda ku mutimbagano ng'okitegeera. Kati music atambulira nnyo ku streaming platforms, digital distribution, and all that. Kitukusizza nnyo lwa nsonga nti copyright law enkadde ebaddewo nga teri applicable. Olw'ensonga nti baagikola nga basinziira ku mbeera eyaliwo by that time. Ate kati kirala oba okitegeera ekiriwo. Tumaze emyaka bbanga lyonna internet kati lyemazeewo ndowooza emyaka 10 ng'ennyimba z'abayimbi oba works zaba creative artists bonna si bayimbi bokka, kubanga copyright law tegenda kukolera bayimbi bokka, genda kukolera kuba creatives bonna. They have to be copyrighting their works, you know. Yeah, tulaba nga embeera etunyigiriza nnyo. Abantu bajja bano ne benfriginga emirimu gyaffe, bantu bajja ne bakozesa works zaffe nga tebatusabye na lukusa. Tulaba ku bayimbi abayimba ennyo ennyimba ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga tebalina ke balina, n'abaana baabwe ne baddayo ne batandika okubonaabona, bantu ne batandika okulwala ne bagenda mu zikawashi. Kintu ekyo ne kitunyigiriza nnyo nga abatudde wansi ne tuyimbye ebiyiiye. So nze ng'omuntu natambula nnyo ne ngendako mu mawanga ag'ebweru gye nasanga enkulaakulana ez'amaanyi ennyo ne ngamba ffe waffe lwaki tuli bwe tuti. So y'ensonga lwaki nakomawo wano ne nkwatagana ne bannange ne tukula ne tukiteekamu amaanyi ekyokuba nti we can negotiate with all the stakeholders including the government okulaba nti we can at least have copyright law amended to 2025 Act at least. Bwogamba going digital olowooza ogenda yamba otya abayimbi okubanga babitegeera ebyo exit damu tebanya na email? Tujja kusensitizinga, walina okubeerawo sensitization y'amaanyi oba emisomo egy'enjawulo, okusomesa ba owners, okusomesa even listeners, radio owners, all music stakeholders. Kali lyateereddwawo lyatandise dde okukola oba terinnaba? Terinnaba, lina okuyisibwa lina ogenda mu parliament. Then parliament eriyise kyova olaba mu meeting mwalimu right honorable deputy speaker awulirize alabe naye ayinza atya atubuulire atugayidingemu kubanga bannabitone beetaaga etteeka lino urgently. Yes, so naye nga kyo president ye yakoze ki, yamaliriza obugwe ogwa approving system that is going to be managing the copyright law era natu blessing to the parliament. Etteeka lino ligenda kuba lilondola music w'Abannayuganda yekka oba n'abayimbi ab'enjawulo? Music yenna. Sina music yekka, bonna bannabitone bonna, as long as abayiiya they are all going to be protected. Mbaddeko ne station manager omu wa radio n'angamba nti Musoga tetusobola na kusasula abakozi be tulina, ate tugatteko n'okusasula abayimbi. N'agamba nti bajja resortinga kuzannya music av'ebweru, tekigenda kwongerako sabayimbi. Music yenna bamusasulira, si music wawaleka. Music yenna bamusasulira. The only difference mu copyright law mujja kuba mu percentage nti weeri akkirizibwa azanyisibwako percentage bweti
nowawa nakirizibwako kuzanyizibwako percentage bweti. Wabadde okukisatisa nga bakisatisa ba upcoming singa neteeka linayita mugenda kukiraba libakosezaawa tebalina we libakoseza kubanga ate era mubamu promotional rights and all that. Mr. President, for starters omuntu yandyagadde okumanya kuba tutunulira mu bipapula bino ebyabadde eby'ebigambo ebiyitirivu bayogedde ku bantu aba club gyetuvuddeko twalaba nga ab'ekibiina ekimu bagamba nti bannaffe abakuba band bagenda tandika osoloozebwa bo mugenda bahandolinga kino ekintu nno kyangulwa kuba abantu oba tebannakitegeera butegeezi. Like for example abantu ba TVs, radios, they are going to be paying per year. But government omwaka mulamba ennyimba z'abayimbi zonna ogenda kuba ozikubira emitwalo 2 really mpozi nga naawe oli mukodo bukodo oba oli muyaayi baga nti ennyimba zonna gwe kubira emitwalo 2 omwaka mulamba okitegeera bo bali aba distributors they will distribute according to listenership okitegeera ng'era ogamba mbuno bannange nedda gweoyagala kuzanya byabwerere byali tekimakinga sense. Teri muntu gwe bagenda kusaba bukadde bwa nsimbi tirete miliyoni 5 leta 2 leta 10 jinza n'obutawera mitwalo ago nga kubeera bibaddewo nga babasaba ndowooza mitwalo license bali tebasasula meka bali tebasasula sente nyingi. I will find out naye abantu just ekintu kyonna ekikwatagana n'okwewagira tebakyagala bwagazi naye nga temuliimu nnyo ekintu kitiisa bantu ate omuntu gwe batagenda kusaba kati emitwalo 2 omwaka mulamba okitegeera bo bali aba distributors they will distribute according to listenership okitegeera ng'era ogamba mbuno bannange nedda gweoyagala kuzanya byabwerere byali tekimakinga sense. Teri muntu gwe bagenda kusaba bukadde bwa nsimbi tirete miliyoni 5 leta 2 leta 10 jinza n'obutawera mitwalo ago nga kubeera bibaddewo nga babasaba ndowooza mitwalo license bali tebasasula meka bali tebasasula sente nyingi. I will find out naye abantu just ekintu kyonna ekikwatagana n'okwewagira tebakyagala bwagazi naye nga temuliimu nnyo ekintu kitiisa bantu ate omuntu gwe batagenda kusaba kati ennyimba basaba sente ne $1 tewera oba okitegeera naye ndowooza abantu tebalina kalica yakwewagira but so many people are happy for us kubanga music ono si waabayimbi bokka music waabayimbi n'abamuwulira ne bakazini baabwe ne bakwano baabwe ne baba owners n'abakolamu waffenna si music si wa muyimbi yekka music wa buli muntu mwenna abakwatako ne bannamawulire buli omu. Mr. President, ekyokozesa amagezi ga technology mu tteeka lya copyright babayimbi bakitegeera batya era olowooza kiyinza obayamba? Kiri kyenkugambyeko nti nno tugenda okusensitizinga abantu oba okitegeera abakwasaganya n'ekyo bagenda kuba bakola omulimu ogwo gwa sensitization URSB UCC oba okitegeera nga bakwataganiddeko ndowooza naffe abayimbi oba okiraba tulina okutambulira wamu tugende tusobole okuba nga abantu basomesebwa bategere kino ki era kiyinza kukola kiti. Mr. President, manje ze devotion of PBS 35 yaffe twasondedde mu kiwandiiko kyaffe Africa ya government batutangaza muluke nasomera nti waliwo device ejja kuba nga eweebwa lw'amabaala emonitaringa buli luyimba luluzanye ate nga UCC ejja kuba nga emonitaringa okumanya nti oluyimba luno luzanye mu bbaala ono bwetwawa bwetu device bweti ezanye omuyimbi ono ajja ku accessinga atya data oyo obanga nti amufuna anti kati okola song boost bwekola it is the same thing ngera mu kirabo kiri mu kubeera e Bulaaya you sign with the TuneCore and distributing okitegeera in terms of performance rights kati no signinga ne BMI oba ASCAP okusololeza mechanical rights and all that okitegeera so bano bo signinze nabo they are the one who distribute collect for you kati bo ba collectingira ne bamanya nti uzanyi wano ne wano bali obamala osasula nga bano bajjako percentage yaabwe nga nawe bakuwa onyinza kiza nti mu simple terms wanezaffe omuntu mulimu wayinza okitegeerera kibanga omuntu bwanaabeera nga musuubuzi wa mwanyi
n'abanga alina kitulera kye wali nga mu amaka ag'enjawulo mumuleetera alina akataasa alina obubiri alina ki oba okitegeera ndi ne mumukuŋŋaanya ne mujjuza ensawo n'ateeka ku mmotoka oba okitegeera naye nga buli gwajjeeko awa so bano oba osayininze nabo they are the one who distribute collect for you kati bo bakollectingira ne bamanya nti oluzanyi wano ne wano ne wano ne wano bali obamala osasula nga bano bajjako percentage yaabwe nga nawe bakuwa onyinza kiza nti mu simple terms wano ezaffe omuntu mulimu wayinza okitegeerera kibanga omuntu bwanaabeera nga musuubuzi wa mwanyi n'abanga alina kitulera kye wali nga mu amaka ag'enjawulo mumuleetera alina akataasa alina obubiri alina ki oba okitegeera ndi ne mumukuŋŋaanya ne mujjuza ensawo n'ateeka ku mmotoka oba okitegeera naye nga buli gwajjeeko awandiika nampadde kino luusi n'agenda n'atunda n'akomawo n'abasasula oba n'abasasulirawo n'agenda n'atunda oba okitegeera kyojja okusanga nga abayimbi bazzeemu okutunda zaalubaamu bazzeemu okutunda singles nti gwe nze nsobola okuguza gw'omanye engeri gy'ogenda okukola mu bizinesi after tuteesa n'enkujjamu then nga bwe byali bwegenda okuddawo nabanga obuzibu bulinga bwemu bwolekedde mubadde mukyali ku buzibu bwa colatums kuva mu telecompanies ezimu nga mugamba nti bo bafuna kinene ate mwe abakuleetinga content mufunako kitono ndaba ate obuzibu bulinga bwemu mwolekedde nti UCC ejja kuŋŋaanya oba n'abakuŋŋaanya abadistributor abakuŋŋaanya ssente ezo bwenga gwe omuyimbi abeerako ne back end tosobola kuŋŋamba nti ogenda kola ogenda signinga on digital ate nga tolinako back end the moment wokwata essimu yo nologinga in login na buli kimu kitegeeza olwedde olina back end naawe osobola okulaba engeri ebintu gye bitambula muganda kati era bwe tukola bw'oba olina situniko wa gundi osobola okulaba sente nga bwe zitambula gambe nti tugenda kuddayo mu nkola ez'abakasukira bwe bityo naye kati this time it's digital biri byali physical. Mr. President, ku bifaananyi watadde mu socials n'ebiwandiiko ebitambula biraga nti mutambulira wamu ne UPRS. UPRS yalinako ebizibu byayo emabegako era abayimbi ne bagikyomera nnyo nnyo ng'etwala ssente zaabwe nga bagamba ssente tezituuka. Essaawa zino nongeosereza ki gye mwakoze mu UPRS? Yes, we understand nti wasula yavaayo bwe baali bapinginga ennyo. Nongeosereza ki gye mwakoze okulaba nga kiri ekyaliwo ku luli tekigenda kuddamu kubeerawo? Basically nga bwe nkugamba nti amendments zino ezisinga zikwatagana na mulembe guno gwe tulimu ogwa digital. Nze ekintu kye yabadde confirming alaba oba kikola it was copyright management. You understand? Kati eyo platform egenda okubanga emanaginga copyright lo digital yagenda okusolvinga ebizibu ebyo byonna kubanga abantu bagenda kuregisteringa music waabwe from the start okola oluyimba lwo n'ogenda n'oluregisteringa omala oluregisteringa n'ofuna ownership. Bw'ofuna ownership then n'ogenda n'odistributinga nga mwawudde bulungi nti producer afuna kino, songwriter afuna kino, singer afuna kino, oba okitegeera nga byonna byerambuludde bulungi. Wano wabaddewo obuzibu kati eyo platform egenda okubanga emanaginga copyright lo digital yagenda okusolvinga ebizibu ebyo byonna kubanga abantu bagenda kuregisteringa music waabwe from the start okola oluyimba lwo n'ogenda n'oluregisteringa omala oluregisteringa n'ofuna ownership. Bw'ofuna ownership then n'ogenda n'odistributinga nga mwawudde bulungi nti producer afuna kino, songwriter afuna kino, singer afuna kino, oba okitegeera nga byonna byerambuludde bulungi. Wano wabaddewo obuzibu bw'omuntu acollectinga atya ate bagaba batya, but this time around kigenda kubeera clear kubanga wagenda kubeerawo devices tracking plays. Abaana bakubiddeko ne bakwebazaako ku mulimu gwe watuuseko kozi byomu abadde nga avaayo awuza manira copyright bakubiddeko ne bakwebazaako oba ne bakwebuuzaako kyekigenda okuddamu? Bangi nnyo banneebazizaako naye nange mbeebaza kuba nabo babaddewo. Olugendo luno silutambudde bw'omu, lutambudde n'abayimbi bangi abasobola okukitegeererawo ate n'abatakitegeererawo si banne nnyo oba n'abatannakitegeera. Ebiseera ebisinga buli muntu alina engeri gya processingamu.
with the time they will know what we have done. Tebayinza kitegeera kati abamu kujja kunga kisoose kitandika okuzaala ki ebibala. Abalala bo bakitegeererawo era banebaziza n'abatwitinze n'abakoze ku video mwabalabye naye abatanakitegeera it's fine bajja kitegeera kuba ebiseera ebisinga mwenna bali wano mwasomako waliwo omuntu ategeera mu kiraasi waliwo omuntu ategeera nga amaze kubuuza mukwano gwe waliwo omuntu ategeerera ewaka muwomwaka waliwo waliwo atategeera ddala. Mr. President, pozi okwongereza ku ekyo emirundi egisinga baba balesewo enkola empya bweti bagenda n'omulembe. Well, omuntu ali eyo nga wire mukaabya agenda ganywa ata mu mbeera eno nga ennyimba zetulina okukola zirina kuba mpya nga ate yasubira kulya ku nkadde. Ekisookera ddala kati n'abantu bonna abaali batunda music waabudda abo bayimba edda bagenda kufunamu lwansonga luli ennyimba ezo baali bazitunda naye nga ndowooza omuntu bwagula copyright it takes like around 50 years. I think I need to read some 49 years. Naye kati twagisaze to 25. Osegeera kitegeeza omuntu yali yatunda ennyimba ze 25 years ago kati olunamala kasita bayisa president n'asayininga agenda kuba ownership emuddizi. Omuntu yenna anaabanga abuzaayo akaseera katono ajja kubanga naye akalinda ne kagwako deni neddiza obwannannyini. So byebyo bingi nnyo. Ekirala ndowooza tujja kusharingako kopi ya gye bamendinze nammwe muyitemuko mulabe oluusi muyinza okubaako ate okumanya okwenjawulo kwemufuna. Ensonga ezeeyo mu parliament gye twalaba omu ku babaka oba oliawo yatyoboola muyimbi munnammwe Catherine Kusaasira. Olowooza bwe tugenda ku nsonga eno banaagiwagiranga bo baba parliament. Ekyo nga saakimanya. Waliwo yamugamba nti